taata wa champion good ebbanga lyonna nze ekinuma kibabwe ekiti champion good yaliyo nga tebamulumirirwa era tebamufaako alien n'amuwa platform kali ate essaawa eno bakulaga amaanyi gonna gali ku champion good. Olutalo lwa alien skin let me for the telling for the people of the obvious. Olutalo lwa alien skin ne Sanyuka TV oba n'ama TV oba ne ba media biki si lwa butamwagala nti tebamwagala nga bo lutalo lwa byanfuna tebamulinaako buzibu no tebamulinaako buzibu tewali kye bamulinako lutalo lwa byanfuna. I want for the making of this for the career Papa Gravity Omutujju bato gye wawadde King Sheebah ne Spice Diana ekituufu kiri nti Spice Diana tetunnatuuka kumusobola. Wanda boyuji agwe mkutu kwetuli ayona gy'osinzire kubanga otulaba Hands Pro Life gemanya gange ate nga nyala okujjukiza video eno soko jimpere like ate atubere nga tutambulira ddala mugabo oli enkola yaffe olunaku lwa subscribing ate n'abakutweyungako mutelevu ate tubere nga atukuwa ekyakabi andine omukunja atasera kyalisitya tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja kyekiriwo ennaku zino tukuba kutta bannange bye twakubye concert twakubye Joshua twakubye wa Gravity Omutujju naye obaani yayigiriza King Sheebah okuzina nga yeegaana Sami Mighty Family amazina ago gansuseeko kubanga nange nalabye mwana kwegaziya kugaziya azina wa yawuza abawagiziwe bafenseko naye mu byonna ate ekyenjawulo kye nalabye Sheebah era nze neraliikiridde oyinza olaba sajja waffe olinga akedde n'avayo naga Sheebah state agent walabye mwana wazinisa enkondo kibe Sheebah ate tayambalangako ku ngatto ya nkondo ebyaddala era comment ezisinga ku eyo performance gye twakoze erugogo bali ku nkondo engeri gye yambadde engatto y'enkondo mpanvu ali ku stage mpanvu eri mubire naye ng'akulaga awanika okugulu fit kale fit era bamwepangirako bannange okugulu enjawuzo eyo gye yakwawuza n'akuwanika mubire akukuba tteke lugogo gwe gwabadde omulundi gwaffe mu bulamu nze ne King Sheebah okuperformingako erugogo era ndowooza kati karenting ebivulu kye bagaa nti she ezisinga obunene kati wane Uganda ziba lugogo climax ya ebifo ebisinga amaanyi kati we tuba tuvudde ku nnyonyi ekata ne tukomawo ne tuyimbirako erugogo Katonda ki kye tuba tukyamusaba bulamu maybe tuba tulina just kusiima nakwebaza abo bafaani ababaddewo mu mbeera yonna. May God blessing you so much bannange era tubasaba ne bookings endala n'ebivulu ebirala kati ndowooza n'ababadde bazala wandowooza bakakkanyeemu kubanga mwatuuse ndowooza mu dakika ezitaweze 10 ne mugenda ku stage kitera kukolebwa omuntu seba aba alina kyagambira ddala eggwanga noba nga wakatuuka dakika nti ne bakwerawo stage ne microphone ndowooza simanyi nabe tusobola kwebaza Katonda naye for bookings n'ebifo ebirala enamba yaffe ey'essimu 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kwerirwa kuba nti WhatsApp message ziba nyingi naye onkubira direct bendongo wonna tugimaleyo muganda wange ashonge malirizi ngemaze okugwa era ensonga endeeso wano olwaleero Gravity Omutujju ku bantu bonna aba performance King Sheebah omukunja atasera amannya yagameshoninze kyavuddeko ki abayimbi babadde bangi ba Lydia Jasmine baani bonna Kabako naleseba abayimbi bangi ate lwe twamaze okuyimba ffe ne tuvuga ne tweyongerayo twabadde ne show ku Club Ambiance so erinnya yalireese mu mbeera nti yayogera ku bato era n'atugamba nti bato eyo agiriko era yali serious twali tulowooza ayogeramu bwogezi ku saaga kuyisaawo show naye omukulu aleka ali serious era agambye akasente agenda kubanga keyajje mu kwepiiki akateeka King Sheebah n'omukunja atasera Mukunja tutandike ku interview eri awo wansi atannagiraba so okuginoonyaako Gravity Omutujju ng'ayogera ku King Sheebah. King Sheebah ono abalirwamu Sente mmeka tutandikira awo gwe oba olaba ng'akubanga bato oli wagamba mbu ngenda bateekamu Sente enkambi zonna ngenda zikubira omukunja atasera Gravity Omutujju
abalirwamu ssente nga mmeka? bato nga zifuuse bato. Lwaki tetulese bato ya Sindi ne Sheebah Kalungi? Lwaki temala omwaka guno? Bato endala zaaki bannange? Kati era omukulu bw'ategeera akasente bw'aba akalina lwaki abatakasaamu? Yagambye atuleetera yagambye bwagizi akabagirinamu interest okusinziira buli kye yalaba. Abawagizi mugirinamu interest bato? Batubuulire. Sheebah balinamu ssente nga mmeka? Kubanga omusajja bw'aba ye ng'agamba ye ayise agenda ziteekamu ate embeera ebe ng'ebeererawo ddala. Ye yabadde agambye tuwa ssente mmeka? Yagambye agenda soka kubireko embeera ate kati tulabe ekiddako. Bato kati King Sheebah agenda batolinga nani? Anyway, first and foremost, kireetawo ekibuuzo gravity okwogerako King Sheebah ku bayimbi bonna abamwetoolodde n'ababadde ku concert ne bawangadde nabo. Omanyiza ebintu manyo biraba mu ngeri endala. Amaanyi agabadde awo nga ne minisita priming minister wa Nabbanja naye kwegamba amaanyi gonna agabadde awo nti mu bantu beyayogeddeko n'ayogera ku King Sheebah. Ekisookawo twebazaamuko Katonda, ate akokubiri nange neneeyeebaza nga nze. Weebale nnyo, weebalire ddala Omukunja atasera. Olinawo akatini tinikokoze. Weebaza gwe kennyini. King Sheebah we bukyanga abantu abakwatiridde eggwanga mu industry ez'enjawulo asobola omwogerako mu lujjudde lwa kamera. Ate mu bbanga ettono lye tumaze naye nyinza obutalinda muntu kunneebaza kubanga oli asobola n'okugaana okunneebaza n'alindawo enkoze ensobi. Kaakati awo kanneeyeebaze. Omukunja atasera mwana, weebale Bulaadi. Weebale nnyo omwana oyo okubeera nga mu bbanga ly'obaddeko naye n'ebyembeera gye yalimu okubanga kati mwana atandise okufuuka ensonga. Era ssebo Omukunja atasera, nkusaba byonna ebiriwo yonna kyagala okuwugula omwana oyo omunyweze akyasobola osingira ddala awo n'okukola ebirala ebisinga awo. Kwegamba sitaani n'ayongera okuswala nti talina maanyi. Omukunja mmaze omwebazaako, tugende mu maaso. Esente zo nawe kennyini zirabika zikulemye okwogera zoyinza okubanga ogamba singa twandibadde tuzi. Ekisooka bato agitegese ani naani? Bato eri ku Spice ne Sheebah. Now I want for the making of this abeeranga asaaga naye agenda najanga ebintu biri serious. I want for the making of this for the career Papa Gravity Omutujju. Bato gye wawadde King Sheebah ne Spice Diana. Ekituufu kiri nti Spice Diana tetunnatuuka kumusobola. Omanyi ne woolitendeka embwayo okulwana tesobola kumegga mpologoma. Ekituufu Spice alina endongo. Okitegeera? Kubanga webukeera nange nengera neŋŋamba Sheebah omanyiza mbale tugende Spice Diana tumukuba endongo. Writing about now, sooka obale Spice Diana alina ennyimba mmeka, Sheebah alina mmeka. Okitegedde? Nti Sheebah yadde ebintu bye Mukama amusobozesezza abikoze ku supiidi, naye King Sheebah writing about now alina ennyimba ziri Bayibuli gy'olina lumu, tubeesibeko 2, nina ebbo 3, twadiba 4, ekisi wange Viola omwana kyankola 5, ekituufu yalya 6, no matter we adu 7, mimi na wewe tukundane 8, luyimba kirulala lwesimenye. Ekisi wange Viola omwana kyankola ndumenye, luyimba kirulala lwesoogedde. So zirya tezituuka ku zooli. Mu bufunza King Sheebah alina ennyimba 8. Ate nga mu matu g'abantu mweziri zisobola okubeera nga tezinnayitinga nnyo, naye ate wobuuza omuntu asobola okugamba naye ate we tugenda ku Spice Diana. Spice Diana ayinza oba ali mu nnyimba nga 3. Okitegeera? Ate nga mu matu g'abantu mweziri. What is it for the mean? Spice Diana ajja kuyimba
Sheebah agenda yimba ennyimba ziggweyo nga Spice Diana tannatandika okifuna kakati awo ki ekinaddako awo kwe kutubuuza abange muyimbe ng'ennyimba tetugiraki so nze nsaba Gravity ayagala bookyesa Gravity mu bumpimpi nze nsaba Gravity Omutujju tuwe omukisa obanga otwagaliza tuwe twerondere omuntu gwe tuwulira muba bakulonda ani nti ye tumukuba bato nakkiriza ne Kampala n'asengukawo n'addayo eggaba ku mwala ewaabwe oweggaba oli yennyini g'ogamba ffe tuwe omukisa taata tusobola okwepimira ne tugamba ono tetuwetaaga nakola lihaaso ne we batuzuukusa mutulo King Sheebah Mukunja tasamu ne tuzuukuka microphone ne bagituwa nga bagiwa yalinze mizindaalo Uncle Gravity yagamba nti akayimba Spice kayina ndi mulaavu olumba lwa King Sheebah Bible lugatta ennyimba ze zonna essaawa eno manager gwe yayise manager kuba yakuyisenga manager gwe gwayinza otuukirira otidde enseera bw'otidde ali kyekiri kye nakunyonyodde ne nkugamba empologoma yazaalibwa kutaagula okitegeera ate embwa ne weeba erwana etya yo jjukiro ki otendeka ntendeke neeyiga kati ono gwe batendese n'ayiga teyenkana oli eyazaalibwa okikola okitegedde kati tosobola kukwata King Sheebah omusuule mu bunnya bw'empologoma kitegeera Spice Diana nga tuzze mu nsi eyaddala tetunnamutuukako yadde kwota we tusobola okugambira nti asobola kyetusobola okumusaba Spice ate Spice ye tukyamwetaaga n'omwetaaga okumwebuuzaako owange okikoze otya emyaka gino wano Sheebah bamuvumayo ebivumo 3 n'omusanga nga n'emmere emulemye okulya kati olwo Spice Diana gwe basobola okkeera ne bavuma naye n'akulaga nti omuvumye naye asigaddewo ng'akuba gulawundi n'akukuba okitegeera kati what is it for the mean Spice tukyamwetaaga okumwebuuzaako olugendo olutambuza otya n'oba ku maapu omala emyaka gino gyonna kati ate bwe tuvaayo ffe abakyalina kiringa ng'omuntu alina oyimba folofofolo okutandika ovuma Omukunja okitegedde totera okulaba ku TikTok gwe tolanga abamu sibaddamu nsooka nga kasita onvuma bekapa quickness nzirukirawo mu akawunti y'okukebera kasita nkebera nga tonnawezaayo bantu era nkuweerawo amagezi sooka oyimbe folofofolo sikuddamu okitegeera kitegeeza mu bulamu obulamu tebabuuka madaala era newogabuuka n'oyambuka waggulu odda ku supiidi n'okuba akatwe ku ttaka ate awo kiba kizibu nnyo okusituka kakati King Sheebah level waakyali essaawa eno mukama alina kafeva kamuwadde yes naye kafeva akakato naye tusobola kakwata tumukasuke ku Spice ayimba nno Spice ayimba because kati wemba ndoza zijukire neserabidde nnyo osanula lwali lwa 2014 kati wabanga osanula lwa 2014 nga tuli 2023 ate tukitaba ayinza okuba nga sigwe maka gwe yatandikiramu yimba ali myaka nga 10 mu bufunze tumuwe emyaka 10 kati omuntu mu Uganda ya wano nze mpulira mu mutima gwange nga guŋŋamba owanga nnyo omuntu ekitiibwa asurvivinze mu wane e Uganda emyaka 10 alien skin yakamala emyezi emeka bamukuba oyinza enkuba gye bamukuba oyinza okugamba oba yatta omuntu oba yattaani oyinza oba yakola kyensi oyinza naye nga talina buzibu ku muntu let me for the telling you nze kimanyi nasooka alien skin okubotola just ye najja nampitako alien skin nze omwaka oguwedde nalina show yange best of Omukunja ataserena bweru mu kisaawe alien skin najja nga baapukaamingi abanoonya ffenna twali baapukaamingi naye nze nali ate mu bwaapukaamingi nga musingako olutanga lumu n'okuyimba teyayimba okitegedde ng'anoonya microphone bampe nyimbemu nga nze nomumanya simumanyi okitegeera naye ate nkulaga byonna era we byabeerawo alien skin n'abotola n'ankuba enkondo nga 10 n'agenda mu bire kati wano neŋŋendayo kewuwe ku fangoni
alien teyandagamizi kati wenjaga okubulira nti oyo boyi wa ddala singa yali wambwa yandigambye eyo kyali kuba abantu basiba obusungu teyandikitegedde nti eri yali sho okitegerera bakyali be bangamba Mukunja n'omaaga alien skin okuyimba ne mbagamba nze nali ate nze aba MC ate okitegeera ate si yeyeka atayimba bangi abatakola ki naye ye we natuukayo yampita bulungi nantuuza wali ne tutandika owaya naŋŋamba kino ne tuwayamu yaŋŋamba ebigambo bingi awo naye ng'omulaba kyali wa ddala ku kyali ow'embwa buladi newe ogenda ewagamba ku geeti agamba oyo mumuteera embwa okitegeera waŋŋaana ya kati kyekikulaga nti oboyi wa ddala naye kakati bali mulwana bitya omwana bamumujjako essaawa eno ndowooza bagenza okuba nga bamunona nze nyinza okuteeberezaamu jogerako kitaatawo ebigambo byazaayogera nze nalabye MC Katisi amaanyi ge yataddemu simanyi tutambudde mpaka Kawempe tugenzeewa omwana abuze banaye abasajja b'e Uganda saana genda mu ntalo zammwe ezo buladi omuwala ono abamukadde ekigambibwa abadde bagambibwa mbu bamukuba Sandra ye bamugobye ku stage ku Purple Party naye nga ekigambibwa badde abawagizi bulijjo abamulaba nga ayisaamu amaaso alien skin ate nga alien yadde omu ku baheadliner kikyo oyinza okwogerako eyo ensonga okubanga pulezidenti abadde nga abakomerera omuvubuka oyo alien ate nga omumanyi bulungi musajja wa njawulo olutalo lwa alien skin let me for the telling for the people of the obvious olutalo lwa alien skin ne Sanyuka TV oba n'ama TV oba ne ba media biki si lwa butamwagala nti tebamwagala nga bo lutalo lwa byanfuna tebamulinaako buzibu no tebamulinaako buzibu tewali kye bamulinako lutalo lwa byanfuna alien yayonoona emirimu gy'ama TV yabuusa abavubuka bangi nti you can making it for is not the TV okitegeera kati otunulira omuntu eyandibadde akwata omudidi gw'ensimbi aguwe TV nti mutukolere kino omuntu obwongo buddayo naga TikTok esobola okikola kati ne wandibadde nga yeggwe ne alien skin ne wandibadde nga yenanyini Sanyuka TV nga Sanyuka TV ye alien skin alien skin yandirwanye Sanyuka TV kubanga emirimu gyadobonkana kuba kakati let me for the showing you the truth TV etudde ku gazimbe esasula amasannyalaze g'otamanyi esasula abakozi b'otamanyi bateekamu amamotoka na biki omwana agenda kugula akasimu ke ateekeko data we Freaky Friday wa mutwalo bamwe 7.5 GBs akole live abeere n'abantu abamulaba 7K nga ne TV wegenda live esobola obutabafuna okitegedde si lutalo nti Sanyuka ndaba yange nga muntu tebamulinaako buzibu byanfuna yabafiirizaamuko yaleeta yabuusa olaba Museveni tawala na Bobby nti tamwagala ng'omuntu naye Bobby abuusa abantu okitegedde kati abawala neyo ndowooza natambulako ku laale ya Bobby Wine eyo wetwali mu COVID yayogera ekigambo nendaba nga Bobby akubuusa n'ofuna confidensing nga naawe totegedde yatugamba Uganda tuli 446,000,000 kuliko abakuuma de poliisi maje emitwalo 600 bategerera batyaffe what is it for the mean nti tusobola n'okwekolamu omulimu bonna ab'amagye ntuga katubayiikire batteko be batta tubatte tubamalewo okitegeera kati omuntu yenna abuusa abantu ensi eba temwagala kati alien abuusa kati awo yabuusa taata wa championi Ogudo anti ebyo byonna kaakati okubireeta kuba kaakati taata wa championi Gudo nembeera mwe bamuleetedde ebigambo yagera ebimu nga tebigatta ebimu byawukana kuba kaakati taata wa championi Gudo ebbanga lyonna nze ekinuma kibabwa ekiti championi Gudo yaliyo nga tebamulumirirwa era tebamufaako alien n'amuwa platform kali ate essaawa eno bakulaga amaanyi gonna gali ku championi Gudo n'obabuuza teriyo abaana abalala abali
mu mbeera champion good gye yalimu abeetaaga amaanyi ago ge muteeka kuba ono kati at least ono alikonako waali tasobola sula njala tasobola kubulwa fiizi lwaki bye bimu na wano ku King Sheebah omuntu ajja n'ateekako amaanyi n'aba mukambwe ennyo ne mbabuuza kabasito mbuto 3 miwumbo olubaawo lubuto kyoto namugamba amaanyi ge muteeka ku King Sheebah mbu gwe mufaako ennyo mugenda kwerabiza abantu nti ekyaliyo abantu abalinga Sheebah we yali afaanana abakyali ku street abeetaaga obuyambi bwaffe okitegedde ono alinako waali tasobola sula njala okitegeera kati amaanyi ge mumuteekako tugende nabali tubajjeyo abalala abakyaliyo okitegeera kuba bangi nabo beetaaga okubaako we batuuse naye ogenda olaba oli atandise ate omuwabuzi gwe balonda awabule Museveni ogenda olaba ate awabula King Sheebah funamu okutya nenga Sheebah oba yafuuka president so getting for the back of the battle ya King Sheebah ne Spice Diana Uncle Gravity Papa Gravity Omutujju bate eyo omukazi tetumusobola wabula omuntu gwe tusobola ani gosobola owegabo lya agamba ngenda kumugaba ku mazzi waffe tulina omuntu waffe gwe tuwulira gwe tusobola okukuba bato ne Kampala wano ku Salaamu wali eri ekibuye wasula n'asengukawo naddirayo ddala mpaka eggaba ku mazzi ewaabwe aizo naye bato naye ayina ennyimba olimba nga tumanyirimu we agamba alina ennyimba 3 gwenzo bagwata mufolo mugenda kuyimba ennyimba full figure alina ennyimba 3 King Sheebah alina ennyimba 9 King Sheebah asobola full figure mu bato amukuba n'akomawo n'amunona nako kubanga kakati full figure ennyimba zalina mukyakale mudigide n'abali abalye n'obulamu bwaffe awo Sheebah n'ayimba Bayibuli gy'olina kali eba teweddeeyo eyoli era eyoli eba eweddeeyo kubanga ate yakola ensobi n'oluyimba lwali lulwa ate n'aluwa palaso toyinza kuddira akasuwa kokoyimiridde ate nokkiriza so omukulwa akasente nkyakukubire oluyimba lwe olwokubiri full figure ozunga olagawa full figure ozunga ngenda gaba ku mazzi ewaffe naye baŋŋamba olwo lulala bagamba ki kati wamala olwo oluyimba alinayo naluli akaleega mu bbeere azirumanya Makerere University nempadde ekifo bannange ebintu bya Katonda bibuzaabuza bakwadde koski Makerere nali njagala soma budokita naye bampadde kosi sigitegedde bulungi kati bakwadde kikigyo kyogamba nti bakwadde katogera genda kugamba embuki oba abakyala musime Bachelor of Adult and Community Education Bachelor oba yekyo wano n'akalaba nga kalimu oluzinabbo teba bachelors ndowooza yekyo gye bampadde era kyonna omanya enkyanke diguli oba ogenda kuba nga okola mulimu kyolo oba owuliriza nga biwedde omulimu Mama Fina yaŋŋamba wemmala osoma emirimu ne gibula nja mutaputiranga oluzungu bano abalwadde abava mu nsi z'ebweru Canada America nga baagala obbajjanjaba naye nga Mama Fina oluzungu naye talutegeera bulungi kati awo wojja okugira addayi ojja tumalirize addayi ate tuba abantu tunafiirako bafiire njagala okwebaza ennyo Mama Fina Mukama akuwa ebyosinga okwagala. May God bless you so much. Webale kumpa omukisa bannange sigenda kuswaza ngenda kusoma bulungi era Makerere nkusubiza nze ngenda obbakulembera ngenda funa first grade mbeere living testimony ku bantu b'okwatiddeko nzaani
Makerere University mwebale nnyo mwebalire ddala mwasoose ne mumpisaamu eggaali naye oluvannyuma Sheebah omulekedde ani olwo wakati obanga Mande ogenda tandika okusoma awo kati Sheebah abasajja nga Sami obanga bagambe bejovaani tukole tutya King Sheebah ebintu bye bibuzaabuza era bangi bakimbuuzizza kati Mukunja ogenda kutandika okusoma King Sheebah omulekedde ani kakati King Sheebah ono academic King Saturati gundi yebuzaabuza ye ng'omuntu agamba yakoma mu senior 4 awo ebiri okutubulizabuliza nti ate maama wa Sheebah agamba yakoma mu senior 2 kati ekituufu yeki naye bwe tumala okufuna ekituufu mpulira mu mutima gwange kyandibadde kinyuma nengenda Makerere n'ensoma ne Sheebah n'afuna waasomera ffenna tutambulire wamu nja kusaba n'obuwombeefu nja tukirirako institutions ez'enjawulo asobola otuwa omukisa akaana kattuka nako kongereyo emisomo gyako kubanga nakeera oluzungu lukatawanyamu okoŋŋanze ate n'okusoma kaagala n'okusoma naye ayagala yabadde agambye amperekerengako e Makerere tutulenga ffenna mu kiraasi naye zo teziiba empi na sente endala zitaabalwa empyo zimanyi awo ku bawala bali bendaba ku campus empyo zimanyi eziyinza obeeraawo ng'eriiso liwabye ne litunuulira omuwala Makerere byonna we mbigattagattamu naye katusabe Katonda ali mu ggulu ateme ekkubo we eritali ne King Sheebah ayinza ofuna omuzira kisa naye n'amugamba naawe eddayo osome nga nange maama Fina we yampadde omukisa gwange tetusobola kusukkawo tugenda kubanga Mukunja tumuleka for now tujja kuba tubatuusaako enteekateeka z'essomero lwaki nedda Hands for Live 1WG bye bye